ng'ogyeko Jacob Oulanya eyakulembera ku bwa sipiika okumala ekiseera kitono n'ava mu bulamu obw'ensi eno. Ekifaananyi ky'olaba kiriko ababadde ba sipiika basatu. Asookera ddala ye mukulu Honorable Edward Sekandi oba eyali Honorable Edward Sekandi eyaliko sipiika wa Parliamentary ya Uganda. Ono nno bw'akivaamu eyamuddira mu bigere teyali mulala ye mukyala Honorable alitwala Kadaga gw'olaba mu kifaananyi wakati, then ate eyamuddirira eyaddakawo ye yali Honorable Jacob Oulanya. Wabula nkugambye nti ono yamala akaseera katono nnyo n'ava mu bulamu obw'ensi eno ate oluvannyuma omukyala amanyiddwa nga Anita Mung afuuse ensonga ensangi zino ekifo ekyo ye yagenda maaso n'okubanga akikwata. Kati gye buvuddeko wakati nga wabaddewo olutalo lw'amaanyi nnyo nnyini ddala wakati wa Honorable Kadaga wamu ne Honorable Among Speaker. Ebibuuzo bingi bikyagenda maaso n'okubanga bifubutukayo, wabula tetugenda kubanga tusooka kwesiba ku nsonga ya kubeera nti ababiri bano nga bw'ogenda maaso n'okubanga obalaba mu kifaananyi ku sayidi eno mu yero ne ku sayidi eri mu yero babaddenga kabwanango okuva omu we yagenda maaso n'okubanga ekifo ky'obwa sipiika akifuna. Kati njagala tusookere ku mukyala amanyiddwa nga Honorable Rebecca alitwala Kadaga, then tujja kubanga tutandulula ebigere tugende wa sipiika Anita Mung ate oluvannyuma tugende mu lutalo lw'abano ababiri, then we tunaamaliriza tujja kubanga tufundikirira eri mu maaso wa byonna gye bikidde wakati nga ebigenda mu maaso si byangu n'akamu. Honorable alitwala Rebecca Kadaga atuuka atya okufuuka sipiika, era ye kijja kitya nti bw'ava ku bwa sipiika teyagenda maaso nakubanga afuna bizibu binene nnyo nga munywanyi we byagenze maaso n'okubanga afuna. Ojja kujjukira nti Rebecca alitwala Kadaga nga tannaba kubeera ng'afuuka sipiika yasooka kubeera mobilizer w'ekibiina ki NRM, era ng'agenda atambula nju ku nju okubeera nga aleetera abantu okwagala ekibiina ki NRM. Oluvannyuma n'ayingira ebyobufuzi direct, era mu mwaka gwa 1989 yagenda maaso n'okubanga alondebwa nga woman MP owa Kamuli District. Emyaka n'emyaka gye tuzze tukulungula wano na wali, kyalo ono yabadde omukulembeze oba MP w'ebitundu by'e Kamuli emyaka n'emyaka. Kati ebyo byonna nga tugenda maaso n'okubanga tubyogerako, omukyalo ono yagenda maaso n'okubanga azimba erinnya lye nesse kuzimba ng'omu ku bakyala bannabyabufuzi abakyasinze okubeerera ddala ab'amaanyi mu Uganda. Nabwe kityo n'ayongera okubanga asimbira ddala amakanda mu kibiina ki National Resistance Movement oba ki NRM, era bw'atyo bwe yatandika okubanga alinnya amadaala nga talina ddaala lye yabuuka kubeera ng'afuuka sipiika. Ojja kujjukira nti yasooka kubeera nga asaavinga mu bifo ebyenjawulo wano na wali, ate ojja kujjukira nti mu mwaka gwa 2001 waafuukira deputy speaker oba omumyuka wa sipiika, wabula we wayita emyaka 10 bweddu ono yagenda maaso n'okubanga afuuka deputy speaker, afuuka speaker mu 2011. Kati oluvannyuma lw'okubeera nti omukyalo ono yafuna omukisa gw'okufuuka sipiika, obwa sipiika bwe bwafuuka obw'amaanyi ennyo nnyini ddala olw'ebintu ebyenjawulo bye yakola. Ojja kujjukira nti ono bw'afuuka sipiika yatandika okubanga ayogerera bubi nnyo enguzi, era n'okubeera nga aboggola buli we yafunanga omukisa n'abagamba nti abali b'enguzi baali bakwekaabirako, era ye teyali wakusirika newankubadde yali wa kibiina ki NRM, yali si wakusirika kulaba bantu bagenda maaso nakubanga balya enguzi ate ne batandika okubanga batambula bayinaayina. Unfortunately, there are people in this country who think that if you belong to a political party, you should not speak about corruption. That if you're a leader in this country, you should not speak about corruption. You are spoiling the name of the party.
spoiling the name of the country. Kumanya Rebecca Kadaga yalagira ddala amaanyi ag'ekika ekyawaggulu. Teyakoma kubanga ayogera kuba MPs wamu n'abakozi mu public service ab'enjawulo naddala ab'ekibiina ki NRM abaali balya enguzi. Wano nno obwanga yabwolekeza n'abutunuuliza ne Ssenkulu yennyini. Ntegeeza omukulu watwala eggwanga lino President Yoweri Kaguta Museveni. Bano nno baavaawo kolumu ate si mulundi gumu gwokka. Wabula bayina ensonga ey'abasirikale oba amagye agaali gagenze maaso n'okubanga gayiibwa ku nnyanja. President Yoweri Kaguta Museveni yalaganga abannamagye bano abaali bazze ku nnyanja okubanga balwanyisa envuba embi yali ye abawagira. Wabula mwalimu obumulumulu mungi ku olw'ensonga nti abamu baakubanga abantu ne badugulamu n'obulamu. Kati nno wano Honorable Rebecca alitwala Kadaga nga speaker yavaayo n'avumirira bino era n'okubeera nga ayambalagana ne President butereevu ng'agamba nti Sebu yeggwe awagira bannamagye okubeera nti batayayiza ku mazzi n'okubeera nga abavubi bakaabatwaha ng'entulege olw'abannamagye bano abaali bamaamidde amazzi. Manyi ekyansobedde kirabika ye abadefending kubanga yali badde yagaa nti bakola mistakes. So what is he doing about the mistakes? Amanyi bakola mistakes talina bukugu mukola ku byennyanja okimanyi kati yakolawo mulungi tabulako kamogo lugero lwalangibwa oba lwogerebwa Baganda. Wabula ne speaker Honorable alitwala Kadaga wakati nga akyagenda maaso n'okubanga abwawaanya omulimu gw'obwa speaker n'okubeera nga yali avumirira enguzi. Ate ye obuzibu we butandikira okubanga bujjira bwajja mu mwaka ogwa 2017 oluvannyuma lw'okubeera nti waliwo akavuvuŋŋano akakyasinze okubeera nga kabaawo bukya Parliamentary ya Uganda yatandika kubeera ng'ebeerawo. Akavuvuŋŋano kano kaava ku tteeka eryali limanyiddwa nga litogikwatako oba the 2017 Age Limit Amendment Bill eryaleetebwa mu Parliament. Wabula nga lino lyali lireeteddwa okulabanga Constitution ekwatibwako ne sekukwatibwako yenna. Kira etteeka lino eryaleetebwa mu 2017 era the 2017 Age Limit Amendment Bill lyali liwa omukisa okulabanga bakyusa akawaayiro k'emyaka oba ekkomo ku myaka mu article eya 102B oba 102B eya the Uganda's Constitution. Era nga bangi bagamba nti lino etteeka lyali liteeteddwa okulabanga omukulembeze w'eggwanga ebiseera bye yali ow'okubanga atuuka ku kkomo ly'emyaka egyo ekkomo ligibwako asobole okubanga yeeyongerayo okubeera nga akulembera bannayuganda mu bufu obufaananako bwe buti. Wabula ate kino kyagenda maaso n'okubanga kireeta obuzibu obw'ekika ekyawaggulu ku sayidi ya Honorable Rebecca alitwala Kadaga olw'ensonga abantu batandika okubanga bakimusaako nti yeye yali ayimiridde mu kkubo ly'okulaba nti enkyukakyuka yali yakubeera ng'ejja naddala eri abo bonna abaali bagiinamu okukkiriza okw'ekika ekyawaggulu. Wabula we wayitawo emyaka mu mwaka ndowooza twali mu 2023 Honorable Rebecca alitwala Kadaga yavaayo n'ayongera okubanga yeewaana oba okubeera nga aggumiza n'agamba nti ddala President aliko ekiseera kino aliko olw'okubeera nga ye era yagamba nti taba kubanga ye yagikwatako ye nga Honorable Rebecca alitwala Kadaga osanga ebintu byali byakukyukamuko. Nalabye bwadde ogamba banna aba NRM ngo baga nti bannayinza mu nnonde nze nayisaawo kino oba oliawo singa saali mukubiriza President teyandi emyaka gyandibadde giwagamira yabategeerera kubeera ku ballot singa kati asiba migugu singa ddeo lwakitula singa kati asiba migugu singa tewali speaker singa kati asiba migugu okyenyumirizaamu. What happened? It happened. Now what? It happened, now what? Kyabaawo kati kiki? Ebigambo byali bya speaker Kadaga. Kati Kadaga ebintu oba obudde bumuzibirira butya
era embeera netandika okubanga ennamusa etuuka ku nnyoge. Mu mwaka gwa 2021 wano jojjuzi jo lyabalamu akakiiko akafuzi aka NRM katuula ne kagenda maaso n'okubanga kasuula Honorable Rebecca alitwala Kadaga ebbali ne kagenda maaso n'okubanga kawanda eddusu ku Honorable Jacob Olanya oyo gwolaba ku screen eddakiika eno wabula nga wenjogerera ono mugenzi. Kagenda maaso n'okubanga kamulonda nti yaba afuuka speaker wa Parliament, wabula kino kyagenda maaso n'okubanga kitiisa abantu bangi naddala abaali bakkiririza mu Honorable Rebecca alitwala Kadaga era abaali bamanyi nti osanga yali wakwongerebwayo ekisanja naddala bwe kiri nti ye yali yakava muto gikwatako mu 2017. Kati nno ebyo byonna nga bigenda mu maaso, Honorable Jacob Olanya aweereddwa obuvunaanyizibwa kyali kitegeeza nti Honorable Rebecca alitwala Kadaga ebintu byali byakutandika okubanga bikyukakyukamu n'okubanga ate bimwonoonekera. Wabula akatambi kano kengenda okubanga nkuteerakerako ogenda maaso okubanga olaba eddakiika eno kalimu abantu babiri, ng'omu yali tamanyi nti mu myaka ebiri egyali egy'okuddako omulala yali wakumufuukira ekizibu, era nti ababiri bano baali bakufuuka kabwanango era nga obutakwatagana bwali bwakubanga bwakubaawo mu kiseera ekyali tekiri kyakubawala. Wabula wano mu katambi omu yali aleetedde munne ekimuli saako ne wine ow'ebbeeyi n'okubanga amwagaliza olunaku olw'amazaalibwa amalungi. And on this day, Right Honourable Speaker, on the 24th day of the month of May, you were born to be happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Rebecca, happy birthday to you. You look like something. Kuva ku bimuli ebyo Honorable Anita Mongo bye yaleetera Honorable Kadaga wamu ne Ebipya eya wine lwandibanga lwe lunaku olwasembayo bano okufunamu akaseera ak'essanyu olw'ensonga ebyali ebyokuddirira bye by'okubeera nti ono yali wakubanga ate atwala ekifo ky'oli mu bujjuvu, ate si kye kyokka ekyobwa sipiika ne ku sayidi eno ey'obukulembeze mu NRM yali wakubanga amukokota nayo amukimeyo. Kati bwe tugenda ku Honorable Anita Mongo jagenda maaso n'okubanga arisingamu okubeera nga atuuka ne ku kifo ky'obwa sipiika, ebintu ebibye ate byagenda maaso n'okubanga yanguwamuko okukira ku bya munne Honorable Kadaga. Ojja kujjukira nti Honorable Anita Mongo teyali wa NRM mu kusookera ddala, ava wali mu FADC oba FDC Forum for Democratic Change eyali ekulemberwa Dr. Kiza Besigye ebiseera ebyo. Wabula Amongo ebintu ebibye byalinga ebyalimu Katonda tugambe nti ye tekyamutwalira kaseera kawanvu nnyo ate bw'otunuuliramu Honorable Kadaga nti Kadaga yajja n'amala emyaka bwegiti ng'akyali eri bwa MP n'amala emyaka bwegiti, wabula mu mwaka gwa 2022 nga mu 2021 bakalonda Honorable Jacob Olanya okufuuka speaker. Mu mwaka gwa 2022 Honorable Jacob Olanya afa era ekyo ekifaananyi kya speaker yali yafukamidde ku malaalo ga Honorable Jacob Olanya. Nkugatiddeko n'ekifaananyi ekirala wano nga kyolaba Honorable Thomas Tayebwa wamu ne gundi baali mu lunaku lwa kusabira Jacob ng'avudde mu bulamu obw'ensi eno. Kati wano speaker oba Honorable Anita Mongo waafunira omukisa ogufuuka speaker olw'ensonga nti Honorable Jacob
yali yavudde mu bulamu obw'ensi eno wabula bw'amala okubanga afuuka sipiika honorable Anita Among bafuukira ddala Kabwanango ne honorable Kadaga era honorable Kadaga yatandika okubanga ayogereranga ono nti muli wanguzi awedde emirimu era nga honorable Kadaga yajulizanga nnyo ekyokubeera nti honorable Anita Among yali ateereddwako envumbo ensi z'abazungu ez'enjawulo nga bonna bamugaana okugendayo olw'ensonga ey'okulya enguzi. Kati nno byonna nga biri mu kugenda mu maaso akaseera katuuka ne kabenkanya bagamba nti okukula kuno kwenkanya omwana ne nnyina. Akaseera katuuka honorable Kadaga ne honorable Among ne batuukira ddala mu lutalo olw'ekika ekya waggulu. Olutalo luno lutuuka olutya? Olutalo lutuuka nga honorable Among ayagala kutwala kifo kya honorable Kadaga, ekifo kyabwa vice chairperson oba vice chairperson female owa national ku NRM. Ekifo ekyali kikwatiddwa honorable Kadaga okumala emyaka 2 bweddu. Era bano batandika n'okubanga bayombera mu maaso ga president ng'atudde awo. Ojja kujjukira nti okumanya ebintu byatuuka ne bibeera bibi nnyo. President yalagira honorable Kadaga at least ave mu lwokaano. Honorable Kadaga n'agamba nedda, at least tugende tulonde, nenze sisobola kubanga ekifo kyange nkirekawo. In fact bino abyogera na direct ku muzindaalo n'agamba President Museveni nti nedda ssebo wandibadde tokola bwoti ne mugenda maaso n'okubanga mukola olukwesikwesi okubanga mungobaganya. Your Excellency, a national chair, I was a backbencher for 7 years before becoming a Minister of Regional Cooperation. I was patiently seated for 7 years as a backbencher. So I don't understand why there's a rush. Some roles just come for 3 years, wants to be in the top organ of the party. I have done my work well. I've supported the NRM in all the elections, all of them. Supported the referendum to return multi-party. All the campaigns, I've been involved in them. Awo nno honorable alitwala Kadaga yali ayogera direct maaso ga President Museveni nga ne honorable Among atudde wali. Namugamba nti ssebo nze nkoleredde ekibiina kino emyaka n'emyaka, mbadde nga ndi mabega wa kateni nga nkola ne sekukola yenna, mbadde mugumiikiriza ebbanga lyonna, mukama wange lwaki opapa okulaba ng'ongobaganya. Era namugamba nti nno omuntu eyakajja wano mu kibiina kyaffe amazeewo emyaka 3 busatu bwegiti oyagala nakubanga omuwa ekifo ekinene mu bimu ku bifo ebikyasinze obunene mu kibiina. Kugambye ekifo ekyali kibbinkanya bano kyekifo kya vice chairperson female mu ggwanga. Era gye byakkiranga honorable Kadaga mu kwemulugunya kwe agasseeko n'okubanga agamba president ti mukama wange singa onaaba osazeewo okubanga mungobaganya ekifo ne kiweebwa honorable Among, amazima gali nti mujja kuba temukosezza nze nzekka wabula n'abantu ba Busoga mujja kuba mubatwaliddemu. I had informed you that if this matter goes to a contest, it will cause serious problems in my community. You may think people here may think that you're fighting an individual, but you're fighting a bigger community. And that's not right for the politics of Uganda. Ebigambo President Yoweri Kaguta Museveni bye yayanukula honorable Kadaga bye byalaga nti osanga honorable Kadaga yali takyalinayo mukisa mulala mu NRM. Ogenda maaso n'okubanga yeegazanyiza mu kifo ekinene oba ye kyagenda maaso n'okuba nti awuliriramu emirembe. Ojja kujjukira nti ono deputy prime minister wabula still ekifo kino yali awuliranga kye kimugwanira okusigala nga akyakirina
n'okusigala nga at least akyalina ku buyinza obuweraaweramu. Wabula ebigambo President Museveni bye yayanukula Honorable Kadaga byayongera okuba nga bitiisa ye ko wamu n'abalala olw'ensonga President yamugamba nti nedda ssebo nyabo sirika totandika kubanga oyogera bigambo bireeta bukyayi wano n'okubanga ogenda weesoma nti nno abantu ba Busoga obalinako obuyinza. Namugamba teri alina buyinza ku bantu ba Busoga yadde okugamba nti nno abantu abo babe olw'ensonga nze yalwanirira abantu abo totandika kubanga oyogera bintu bifaananako bwe bityo. You are wrong. Say that anybody is hunting you. And also, it is not correct for you to try to involve my people, the Basoga. To try to give the impression that you are, if it's not you, if not you, Basoga are not there. This is not correct. And I have had references to that issue, but I keep quiet. I am a man who keeps quiet. But I am the one who fought for the Basoga. Not anybody else. Mukolo guno gwennyini oba ku lunaku luno lwennyini Honorable Anita Among ye yayongera okubanga alaga eryanyi ne Sekulaga yenna olw'ensonga yavaayo n'agamba nti ye mukyala wa mbavu nnyo wabula atojja kujjukira nti Honorable Kadaga ye yali alabikanga amaanyi galinga agamukendeddemukko. So Honorable Anita Among ye kadde yagenda maaso n'okubanga asokolayo yeyogamba nti ye mukyala wa amaanyi mukyala mukunzi newankubadde nti yali mupya mu kibiina kino naye ate yalina obusobozi okukola ebintu ebyannamaddala oba oliawo okusinga munne bwe baali batandise okubanga babbinkana n'okuvuganya ku lw'ekifo kya Vice National Chairperson. Notion of saying Anita is new. Yes, I am new, but I come with new ideas and new vibrancy. The mobilization that I am doing for this party, I can have over 10 members of parliament here that I have brought from opposition. Okumanya empalana y'abano yayongera okubanga ekula ne Sekukula yenna n'okulagira ddala nti mu kibiina ki NRM mwaliwo obutakwatagana wakati w'abakulembeze abamu. President Yoweri Kaguta Museveni ku mukolo ogumu ogwali gutegekeddwa Busoga wabula nga Honorable Kadaga yagaana okubanga ajja ku mukolo guno ate nga Honorable Among yaliwo ddala ku mukolo guno era nga y'omu ku baali batandise oba kubamu ku bateesiteesi ekintu ate abamu kye batandika okuvunula nti Honorable Among yali alumbye Honorable Kadaga n'ewaabwe yennyini gy'asibuka. Honorable Kadaga yagaana okujja wabula era President Museveni waakwata omuzindaalo bw'ati kye yasooka okubanga ayogerako bwe butakkaanya obwali wakati wa Honorable Kadaga wamu ne Honorable Among ebiseera ebyo. Oweekitiibwa President ayogere ne Oweekitiibwa Right Honorable Kadaga. I said, are you going to the meeting? Oli kujja mu meeting eryayiganga. Invited. Yakoba ati tiya yeteeyibwa. Then I rang Speaker. Yakubira Oweekitiibwa Right Honorable Speaker Anita Among. I said, why did you not invite Rebecca? Lwaki wayese Rebecca Kadaga? Then he said, no, all flag bearers were invited. Oweekitiibwa yamukoba ati bafulaga beera bona bona bayeteeyibwa. Then, but I think Rebecca was saying, how, then I rang, I am always like a mediator, going here, ringing. Wakubira Rebecca. I rang Rebecca again. You were invited as flag bearer. Era yakubira Oweekitiibwa Rebecca yamukali muna bakwese nga flag bearer. How did they invite me? On the radio or what? Mbu bamwetere ku radio oba kuki? Ndowooza ekifaananyi kyennyongera okubanga nkusiigira oba okifuna bulungi mukwano gwange. Wabula gye byakkira ekifaananyi ekyo we kigenda mu maaso n'okubanga kikubwa kyekyokubeera nti ekifo kino kyekyalaganga ennyondo eyali esembayo ekomereddwa mu Honorable Kadaga
naddala ku nsonga z'okubeera omunene n'okuba n'obuyinza mu NRM olw'ensonga Honorable Anita Among yamuwangula era nga yafuna obululu ebitundu 92 ku buli 100. Kadaga n'afuna ebitundu 7 byokka ku buli 100. Ekyali kiraga nti Honorable Kadaga akadde ke mu NRM kaali kamaliriziddwa era kaali kaweddewo, yali si wakuddamu kubanga afuna maanyi amangi ddala nga ge yali alina emabega eri naddala mu bukulembeze bw'ekibiina ki NRM oba kyoyinza okuyita influence. Okubeera ne influence kwali ddala kugwereddewo ddala oba gye wandiise the last nail in the coffin. Kati ekibuuzo ne Honorable Among yandibanga lwe lugendo lwe lumu lwakutte. Kati sooke tutunulemu mukwano gwange, nze naawe nga tutudde mu kaawo. Ababiri bano bw'ogenda mu maaso n'okubanga obajjayo n'obatuuza ku mmeeza. Honorable Rebecca alitwala Kadaga bwe kituuka ku kya experience mu by'obufuzi, eyo yo ebbanga lyonna abadde nayo nga nnene okusinga ate ku munywanyi we, olw'ensonga nti ebyobufuzi abimazeemu emyaka egisukka 3 ng'ali wano okuviira ddala eri gye yatandikira Busoga nga bwe nakunnyonnyoddeko wali n'okujja nga akula mpola. Wabula ate ye Among asinze kubanga akula emyaka gino tugambe 10 egisembyeyo mu by'obufuzi okukula kwe we kutandikidde. Wabula ate tuba twogera ku Honorable alitwala Kadaga tutandika mu myaka gya 8. Bw'otunuuliramu enkolagana y'abano ababiri nga bw'ebadde etambula, Honorable Kadaga ye enkolagana ye ne President yali ekwatagana nnyo kubeera nti batambudde bonna emyaka mingi n'okubeera nti Honorable abadde yeewaayo nnyo eri ekibiina, ntegeeza Honorable Kadaga. Kati ate Honorable Among ye bw'otunuliramu enkolagana ye ojja kujjukira kakibere kibiina ki NRM abadde tannakiwezaamu myaka 10. Bw'obanga otunudde ogamba nti emyaka 10 mu bukulembeze nga buli under NRM, abadde tamazeewo banga ddene mu structure eya NRM, wabula ate abadde akola okutuukiriza kungi nnyo okwebirubirirwa bya NRM. Bukya yagenda maaso n'okubeera nti ajeegattako. So woyogera ku political relevance, eyo yo abadde agiweera ddala. Kati Honorable alitwala Kadaga ye kyabadde ateera still asinza ku Honorable Among kyekyekifaananyi mu public, the public image, nti Honorable Kadaga newankubadde waliwo embeera ya 2017 togikwatako, eyo bw'obanga ogitadde ebbali tewaliiwo erinnya lye we lyogereddwa mu kusembera ku nsonga ezekuusa ku kulya enguzi. Wabula ate Honorable Among buli bwe babadde nga boogera ku buli bw'enguzi enkya n'eggulu erinnya lye libadde nga lireetebwa. Case in point, osobola n'okujjukira ababaka aba opposition emirundi gye bagambye nti baagala at least kiteesebweko ku floor ya Parliament. Lumu yagambako ne Honorable Joel Ssenyonyi nti toleeta wano lugambo, sitwagala oleete motion nga ebintu byoyogerako bya lugambo bugambo, musima wano waliwo enguzi nedda. Ekibuuzo, Honorable Anita Among awo naye we yayise nga bwe nkunnyonnyodde olugendo lwa Kadaga bwalutambudde paka ku lunaku olwasemba. Kati wakati ebyo byonna nga bigenda mu maaso, ku screen abakulu bolaba ababiri kwe kuli CDF w'eggwanga lino, the General Muhoozi Kainerugaba ng'ali n'omukulu Honorable Jacob Oboth-Oboth. Ate okujja kwa Honorable Jacob Oboth-Oboth okulaba otya yagenda kutambula atya, naddala omukululo nga bwe kubidde tochi we guzze gutambula, ebizibu ababadde mu kifo kino bye basiŋŋaanye
wamu n'olusozi Gambalagala omukulu Jacob Oboth-Oboth lwagenda okubanga asisinkana. Jacob Oboth-Oboth ebimu ku bintu ebimufudde ow'enjawulo kyekyokubeera nti PLU ekisinde ekikulemberwa General Muhoozi Kainerugaba ono kye kyasinze okubeera nga kimuwandako eddusu ne Sekuwanda yenna. Era ne bagamba nti ono ye. In fact, General Muhoozi Kainerugaba bwe yabadde awandika gye buvuddeko ku mukutu gwo gwa X yawandise n'agamba nti the best minister in our government for the past 5 years. Yagamba nti Honorable Jacob Oboth-Oboth yabadde minister akyasinze okubeera omulungi ennyo oba okukola obulungi mu myaka 5 egisembyeyo mu kisanja ekiwedde. Ekyo nno ne kiraga nti Geno oba CDF w'eggwanga alina obwesigwa bungi mu mukulu Honorable Jacob Oboth-Oboth agenda okubanga akwata enkasi y'obwa sipiika. Nziramu nembuuza Honorable Anita Mongo enfundikira ye ojogerako ki ddala olugendo nga bwalutambudde n'okubeera nti arisinga ku speed ey'ekika ekyawaggulu through the ranks nga n'ezimu abadde nga azibuuka n'ava kweno n'adda buzi ku yawaggulu ku gy'abadde alina okuba nga addako. Wabula ate nga bwe twogerera kati erinnya lye bwe lyogerebwa mukwano gwange lyafuuse obwenyi bw'enguzi mu ggwanga oba the face of corruption in Uganda. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Seddi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Seddi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Seddi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.